Betty Nambooze Bakireke mama mukono wa National Platform wa mukono municipality walwe bozi ebadde bitambula nga boogera ku president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Olwa Yintavu Gyeyakoze ku radio ya BBC bwe yabadde mu ggwanga lya Bungereza nga bamubuuza ku bibuuzo by'abali b'empanka bano abali abisiike answers yazemu oluzungu lwadde lukalubu abantu asinga tebabitegedde bwe yagambye I will take responsibility n'agamba nti I will be conscious n'agamba nti we grow n'agamba nti I'm a person of many chances second chances ebigambo byatabudde abantu abatamanyi gramma wa luzungu era abatabitegedde ate nekinnuma nti n'Oluganda nabo balogera bigaana okutegerebwa kati nabo Betty Nambooze Bakireke bavuddeyo n'ayambalira n'ababuuza lwaki babuuza Kyagulanyi ebibuuzo ebimu mwambalira bye bamubuuzizza ne mutandika bikyusakyusa okumuvumirira n'okumwonoona nga temukimanyi alina omukyala n'abaana naye ate General Museveni ye bwe bamubuuza ebibuuzo bye bimu temuleta miramu egyo kugiteesaako na kugyogerako anaabasasula era lwaki Kyagulanyi gwe mulemerako akaye nno atabuse kansooke mbikuwe omwerabireko Betty Nambooze Bakireke abadde ku barometer akaasa mmeme olwaleero twogera ku nsonga eno ey'ebisiyaga Abafrika basaana bamanye tujja ku defendinga continent yaffe nga tuli balamu kyetuva tusaba abakulembeze baffe nga tetunnayogera ku birala abantu kweziribanga mu ttaka kwemalako nviri ku mutwe nti tulumwa nnyo bannange olw'ebisiyaga omuntu alumwa ebisiyaga ateekwa okulumwa okutta abantu because otekwa kuba mulamu olyoka owase olwaleero muka Kibalama namwandu okuba nti yawasa musajja mukazi se yawasa musajja munne kimugasa ki so honorable Kyagulanyi yabadde ku survival okwogera bye yayogedde kyenjagala okugamba nti tulina okwegobako abazungu abatusibako agenda eyaabwe nze bwe nali ngenda mu ddwaliro namanya nti ekyo ekibuuzo bagenda kimbuuza ekyokubisiyaga nti anyway banga lye namala mu ddwaliro oba ndisanga musawo oba ndisanga kirina oba ndiyingira mu dduuka oba ndikola ntya ndisanga omuntu yenna ng'amanyi nategeera nti ono mubaka wa palamenti ava Uganda nambuuza ekibuuzo so weewala bannamawulire gwe bwewazi lwaki si kwewala naye mmwe abantu abamu be babuuza ekibuuzo kino ne bakyanukula temuboogerako kweno programu mwogera ku Kyagulanyi Mwami Museveni bakimubuuza juzi wano nga twakamala okuteekeka etteeka abo bennyini aba BBC ne bamugamba Mwami Museveni taata omanyi bo tebagenda bo bwe baba bakubuuza tebagenda na ku kino nti nno waaye obuli bw'ebisiyaga musango oba si musango ekyo si kye bagendako bo bagamba bati naawe okkiririza ddala omuntu bw'ali ebisiyaga bamutte okkiririza mu kutemula obuli w'ebisiyaga nze simukikkiririzaamu era bwe twava mu palamenti najja wano neggamba titeeka lino liyitidde mu kavuyo first of all tewabaddewo kituddusa misinde tubadde tulina okuweebwa obudde ne tukiteesaako ne tuleka nga buli muntu yenna ataddemu omuwaatu ogw'okukoleramu ebibi ebyobufuzi nga tugugyemu naye palamenti teyali bwetyo palamenti yalinganga egamba nti kiggwa leero yatuula mu nkola ya kiggwa leero najja wano nembyogera Betty Nambooze Bakireke mama mukono municipality bwatyo ensonga azogedde bulungi nnyo era azinnyonnyodde lwaki president Kyagulanyi buli lwavaayo okubaako kyayogera ebyomubikuliriza nnyo ne mwagala okumimukubisa okumuteekako emisango n'okumwonona mu bantu kyokka nga temumanyi alina omukyala lwaki General Museveni ye bwe bamubuuza ebibuuzo bimu ye temubifuula mboozi temugifuula topiki waliwo abasasula okwona erinnya lya Kyagulanyi waliwo gwe mukolera mwonoone Kyagulanyi Ssentamu naye temujja kumalako kuba temujja kuyitawo ono ye byonna yabibasibagadda buli kyemugezaako okwogera n'okukola
agenda okufulumya statement ng'amanyi ebinaavaamu era ng'amanyi ne bwajja ogivaamu era ng'amanyi ne gyegenda okutuuka. So bino byonna byolaba byekuba kuba empi byebono byayogera kino Simanyi Kyagulanyi biki Simanyi Kyagulanyi biki ebyo byonna yabadde ayogera ng'abibala ng'era ayagala bibeewo era kati weebiri kuba kati yali ku toopu yayogerwako olemu ayogera ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tewali kirala kyogerwako okuggyako ye Simanya yeekubye gye Simanya ababaka gyabalangidde mubakolera Museveni kituufu. Tulina Kagabo akolera Museveni n'abalala bangi we bali abakolera Museveni tubamanyi naye tusirika nitubaleka bulesi lwa ddembe lyansi naye abantu bangi abakolera Museveni nga batuvaamu dda abaali ku mulamwa nga sigwe baliko gwa struggle nga bo bali mu byabwe bali akasente kamwe wa musolo naye nga ebyeddembe ly'obuntu sibe baliko oba ebyokulwanirira Uganda sibe baliko lwekyo byonna President Kyagulanyi byayogedde abyabadde bituufu 10 ku kinnaakyo so kubeere wano Betty Nambooze Ayanukude maama bw'akigambye olwaleero twogera ku nsonga eno ey'ebisiyaga Abafrika basaana bamanye tujja ku defendinga continent yaffe nga tuli balamu kyetuva tusaba abakulembeze baffe nga tetunnayogera ku birala abantu kweziribanga mu ttaka kwemalako nviiri ku mutwe nti tulumwa nnyo bannange olw'ebisiyaga omuntu alumwa ebisiyaga ateekwa okulumwa okutta abantu because otekwa kuba mulamu olyoka owase olwaleero muka Kibalama namwandu okuba nti yawasa musajja mukazi se yawasa musajja munne kimugasa ki so honorable Kyagulanyi yabadde ku survive okwogera byayogedde kyenjagala okugamba nti tulina okwegobako abazungu abatusibako agenda eyaabwe nze bwe nali ngenda mu ddwaliro namanya nti ekyo ekibuuzo bagenda kimbuuza ekyokubisiyaga nti anyway banga lye namala mu ddwaliro oba ndisanga musawo oba ndisanga kirina oba ndiyingira mu dduuka oba ndikola ntya ndisanga omuntu yenna ng'amanyi nategeera nti ono mubaka wa palamenti ava Uganda nambuuza ekibuuzo so weewala bannamawulire gwe bwewazi lwaki si kwewala naye mmwe abantu abamu be babuuza ekibuuzo kino ne bakyanukula temuboogerako kweno puroguramu mwogera ku Kyagulanyi Mwami Museveni bakimubuuza juzi wano nga twakamala okuteekeka etteeka abo bennyini aba BBC ne bamugamba Mwami Museveni omanyi bo tebagenda bo bwe baba bakubuuza tebagenda na ku kino nti nno waaye obuli bw'ebisiyaga musango oba si musango ekyo si kye bagendako bo bagamba bati naawe okkiririza ddala omuntu bw'ali ebisiyaga bamutte okkiririza mu kutemula obuli w'ebisiyaga nze simukikkiririzaamu era bwe twava mu palamenti najja wano neggamba titeeka lino liyitidde mu kavuyo first of all tewabaddewo kituddusa misinde tubadde tulina okuweebwa obudde ne tukiteesaako ne tuleka nga buli muntu yenna ataddemu omuwaatu ogw'okukoleramu ebibi ebyobufuzi nga tugugyemu naye palamenti teyali bwetyo palamenti yalinganga egamba nti kiggwa leero yatuula mu nkola ya kiggwa leero najja wano nembyogera maama Betsy Nambooze bakireke ensonga nsubire azinnyonnyodde bulungi abagamba ndi mugezi nga mukobere oba ndi mugezi nga mubuulire ababuulidde lwaki ebya Kyagulanyi byo bye baagala okuteesaako ebya Museveni tebabiteesaako Kyagulanyi nti yakola amawulire yakola akatale so abuuza lwaki ye mwaga okunoona erinnya lye eri abalala ne mutaagala goonooneke waliwo abo abaakola amateeka Kyagulanyi tali omupalamenti takola nko ku tteeka lino era tabyetaaga n'okuba nti wano bintu buli okutuuka mu byogerako ffe tubikuliriza nobbiwa vibe oli n'agamba naye byo bitegeeza ki naye singa twabireka ne bibeerayo eyo abaana be tewali n'omu abimanyi nga tebabitegeera okujjako abo abanoonyereza ennyo be bandi bibaddemu n'omuzinzi naye ate era omuntu abinoonyeza aba n'ensonga lwaki abinoonyereza so ffe twongera okubipromotinga mu magezi nga situmanyi twongera okubikuba abantu mu maaso okubimanya ate oli atandika n'okutesitinga nekyo kyekyo kiwooma kitya
naye tumanye nti bino byolabanga bagudde olutalo President Kyagulanyi manya bakubye omusumaali yabatuuse waluma kati awo tuba tulina kunyweza tunyerereze wamu tukole buli kye tukola okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe okulaba nga tutereeza Uganda yaffe okulaba nga tumalawo obunnanfuusi obubbi obufere byonna n'obuli bw'enguzi mu Uganda eno asobole okugyeyagaliramu ffenna abaana ba Nambi awo nno tujja kubanga tutambudde olugendo oluteefu era lunatuusa ku buwanguzi okutuuka okubeera abasanyufu n'okuleka ensi abaana baffe mwe balyeyagalira. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako mwebale kutugobereranga Mukama Katonda nsaba kubankuumire Lugaba Dunda Namugereka bwana bakkiriza bataayi mweraba.